They were looking for 3 issues. One, to get money, they got it. If Chitayo Oulanyah family ye mwakwata billion ne mujimuwa teyali yombi. Naye mwaddire Kampala omwana ne muleete eno ye mu mutwalira omulambo. Abasajja bakulu abato bayiza bakuzanya. Abasajja abakulu. Tayina kyeyeguya. No. Yalabadda. Nabawadde case eya Bobby Assos. Bobby Assos yali musajja wa Amin. Ng'ali ku nnyanja apatolinga nnyanja. Nasanga abavuka bana abooluganda nga bakukusakasa bamutwala e Kenya n'abatulako babiri amasasi. N'abagamba ababiri mbasonye mugende mbuulire bannamu. Kakati after the fall of Idi Amin, Assos teyadduka. Yasigalawo wano. Ejjinja eyo ne bamukwata abakasese bamuvunaana mada. Bamuvunaana mada. Bob Assos. Ne baleeta abaana ne bamulumiriza. Ne baleeta musajja mukulu azaala abaana bali mu kooti wano. High court. Mada. Lawyer Kayondo n'agamba omusajja, do you know Bobby Assos? Nanga mumanyi. Ani atumanyi Bobby Assos? Eyatigomya ensi eyatigomya ennyanja. Mukwateko. Kati omusajja mukulu yalowooza malogo. Nyiza okukwata ku musajja yati omwana wange. Onvuma magufa. Omusajja ne yeekaddaga n'afuluma ki? N'afuluma court. Kayondo yagamba omulamuzi nti the witness does not know this man. Era Bobby Assos was acquitted. Why? The judge didn't know the emotions of an old man. Mukwatireko ki? Oyo naye bamukwatako. Eyata omwana wange mukwatako ntya. Sijja kumukwatako. Yes, an old man tekyalina kyatya. Gwe owotegera kitaawe Oulanyah. Kitaawe Oulanyah mwamuwanya ennyo. Ennyumba ya kitaawe Oulanyah nga temwagikubya ekifaananyi. Balaga butitityawo. How many times have you seen this man nga asika empewo kuba alina mutabani we speaker oba deputy speaker? You look what this man tukita character study. Uyu musajja tasaaga. He knows what he wants. Kakati sente zabaleetera obuzibu. Nono omusajja senfuka naye yakutte miliyoni 7 n'ekitundu n'azizaayo. Tezakubiddwako mu mawulire kuba aba State House bazzeeyo nazo. Omusajja yakugambye singa yaziwa family enkeera baalizifunye. Naye wabyafaayo nnyo sefu. Yazizizayo naye mu mawulire mwekiri. Mu mawulire mwekiri. Nti yabagambye. Anti ekyo si kyaba mafiya mwami Tamale. Yes. Tebakirinaamu nnyo yintu. Anti bajja zibabuuza. Nti omusajja sente yazikomezzaawo. Era story we yafiiridde. The man returned the money. I did not treat this man. He died in a line before he saw me. Before I treated him, the man went with the money. Unprecedented in Uganda's medical circles. 7.5. Yes. Million. Banakamiro abaliwo. Obate mwazibye abenyumba boogere.